Mukaweefube ow'omulabirizi David Kiganda gwaliko ow'okubonyesa enjiri okwetooloola amawanga ag'enjawulo. Ye n'ekibinja ky'ababuulizi b'enjiri okuva wano mu Uganda baayolekera mu ggwanga erya Ethiopia sabbiiti ewedde okwetaba mu lukuŋŋaana olw'okubuulira enjiri olwatumibwa Let Africa Go. Had a number of agendas. And we need to look into that. We need to look into this. And take the good that is in it and leave out the bad that is in it. There is nobody in the world that understands for us. Lord, help Africa to get out of low self-esteem. Olunaku olwaleero omulabirizi n'abantu be yagenda nabo bakomyewo ku butaka okuva mu ggwanga erya Ethiopia oluvannyuma lw'olukuŋŋaana luno okuggwa. Omulabirizi atubuulidde ekimu ku bigendererwa eby'olukuŋŋaana luno omuli okubonyesa ekigambo kya Katonda ssaako n'okuyamba Africa okuzibuka amaaso. Africa Go lukuŋŋaana nga lwakusaba ate era mpozi n'okubaganya ebirowoozo. Africa eva etya mu busibe, mu buwambe, obuwambe mu byenfuna, obuwambe mu kulaakulana, obuwambe mu by'omwoyo, obuwambe mu by'obufuzi, obuwambe mu ngeri endala zonna. Africa eva atya gye yasigalira emabega nayo n'etambula n'ekolita n'egenda. Olukuŋŋaana luno badde nga balutegeeza okumala ebbanga ddene. Mukama yebazibwe nti lwamaze ne lubaawo era wano wotulaba tuli mu kudda buzzi. Omulabirizi David Kiganda agamba nti ekikyalemeseza Africa okulaakulana kwe kubanga abantu bakyalemye okuggula obwongo bwabwe okuva mu kusabiriza obuyambi mu mawanga ag'abazungu. Abadde n'ekiseera kirungi nnyo mu ggwanga lya Ethiopia mu kibuga Addis Ababa ng'oggyeko olukuŋŋaana olw'omwoyo n'ebifo ebirala nabyo twabibaddemu naye ne tugenda ne tulagula ne tulangirira okugeza nga mu African Union Complex twabaddeyo nnyo ne tulangirira abafuzi baffe gye bakuŋŋaanira ne batuula ne bateesa ne basalawo engeri gye banaatukulemberamu naye twabaddeyo ne tulangirira ate jjukira nti we tusimba ekintu kinywera. Ono ategeezezza nti enkyukakyuka yakulabika mu mawanga ga Africa olw'ebyo ebyasomeseddwa mu lukuŋŋaana luno. Focus eteekeddwa ku Africa nti leka Africa eve mu busibe mwebadde ekole etya egende. Nolwekyo bwegenda tutandika okulaba enkyukakyuka era nga bulaba abaana ba Isirayiri bagenda okuva mu busibe mu budde ne bagenda mu nsi ensuubize. Ebyaddako ffenna tubiraba kulaakulana, kusinza Katonda, kuzimba yeekaalu, kumanya Mukama, eggwanga lya Isirayiri okusimbibwa. Nolwekyo Africa nayo bwetyo egenda ate jjukira nti Africa eriko amagenda. Omulabirizi asabye abantu bonna obutagezaako kusubwa kumwegattako nga waliyo olukuŋŋaana olulala okusobola okugaziya obwongo bwabwe kubanga baakutambula amawanga ag'enjawulo okubonyesa ekigambo kya Katonda. Bwe mutegeera ekintu kyekimu then kyanguwa nnyo okukyuka kubanga mwenna mwategedde n'ekibanga mu makaago bw'obanga olina amakago n'ogenda n'obaako byoyize n'otegeera nenodde wakango olinayo abantu 12 ng'ate gwe byewayize eri tebaabitegeddere olugendo oluba lunene nnyo mutaana guba munene nnyo okukakasa nga bonna obanyonnyola ate gwe byewalabye ng'oli wekka. Nolwekyo bannayuganda bangi bagenda mu lukuŋŋaana olufaana bwe zityo nze ndowooza nti change gye twogerako eya Africa ebeera nnyangu nnyo mu aspects ez'enjawulo kubanga mwenna muba mwogera ku kintu kye mwalabye nga mwenna mwabadde convinced, mwenna mwakirabye, mwenna mwakitegedde. Nolwekyo ogendako abantu abangi kwa mugaso nnyo. Kibula njagala okusaba oyo omuntu andaba omulundi ogujja bw'oli atulangidde nti Let Africa Go addamu ogezanga n'osubwa olekisoboka kyonolabe ng'obaayo. Bo abantu abeegatta ku mulabirizi okugenda mu lukuŋŋaana luno batubuulidde bye bayizeeyo era ne basaba abantu bannaabwe okubeegattako mu lukuŋŋaana olunaddako. Katonda wa Isirayiri tulabye ebikulu bye yakola mu nsi eyo mwe tubadde eya Ethiopia bigenda kukolebwa ne mu Uganda. Tukomyewo nga tuli bawanguzi okubikulirwa kweyongedde tugaziyiza obwongo tulabye ensi erimu abatya Katonda eyambibwa etya okula. Let Africa be free from the chains of bondage, from oppression, from slavery, from poverty, from everything that has crippled us. And it was a launching pad for many other declarations that are going to happen in the continent. We want to thank God very much for the
organizers. Nga nalabadde bulungi nnyo, twebaza Katonda ku lwa Let Africa Go conference nti Africa kati efunye momentum egenda otuyamba nga ekinyusi kiviira ddala wano nga taata waffe yakikulembeddemu okulaba nga Mukama atusumulula spiritually, physically and emotionally. Ronald Chiwesi yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.